ekibi kinyuma okukola n'okola ekibi omwoyo omutukuvu n'akulumiriza n'okyenenya n'osuubiza Katonda togenda kiddamu kakibe ki ogenda okwesanga ng'okizzeemu neera ne weenenya n'okiddamu ne gufuuka omuze oba bulimba oba bwenzi oba masturbation oba busungu oba kunywa mwenge okuba endongo oba pate biki by'oyinza okukola oguwangula ngenda kuwa ebintu 10 kasita obiteeka mu nkola ojja wangula ekibi ekyo ky'oddiŋŋana neera mbabuuzaako mwenna mikwano gyange amanya gange nze Lukoma Jonathan bwe guba gwe mulundi gw'okusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry kati nno teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe okoona ne kade gwajja osookanga okulaba vidiyo zaffe ez'olwokubiri awamu n'olwokutaano. Olwokubiri tubeera twogera ku mukwano, olwokutaano tuba tudda mu bibuuzo eri abo bakkiririza mu Bayibuli. Kati bw'obanga oyina ekibuuzo kyonna kye wasanga ng'osoma Bayibuli nga toyina muntu mukulu mwoyo wa kibuuza, kati nno nnoonya ku WhatsApp namba yange eyo obeera mugumiikiriza naye ate tokuba. Katonda bw'abanga akikutaddeho ku mutima gwo okuwagira obuweereza buno ngamba mbyensimbi beera ng'okozesa Airtel Money yaffe ennamba yeeyo nja kuba musanyufu nnyo era Mukama akumpeere nnyo omukisa. Leero tugenda kwogera ku biki by'oyinza otteeka mu nkola bw'obanga olina omuze gw'okyalemeddeko oba busungu oba kwaka nga weenenya n'osuubiza Katonda sijja kuddamu kikola naye ate ne weesanga ng'okizzeemu biki by'oyinza okukola okiwangula. Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Ky'oba otandikirako ekisooka buli wookola ekibi yadde okikoze emirundi 10 komangawo mu maaso ga Katonda yatula ekibi kyo tosigalangayo. Sitaani ayagala kukuumira eyo mbusibe nga weeyawudde Katonda tokyasobola kusaba kati komangawo yatula ekibi kyo. Katonda kyayagala kwe kukkiriza nti ky'okoze kikyamu era takyagala. Yokaana ekisooka essula esooka onyirwa 9. Bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Katonda mwesigwa kasita oyatula ekibi kyo abyerabira n'abisangulawo n'akunaazaako bwonna obutali butuukirivu kati obeera mulongoofu ate tosuubizanga Katonda nti sigenda kuddamu kikola. Oyinza okikola enkya kati onoomugamba otya? Tomusuubiza wabula yatula kibi kyo era omusaba amaanyi osobole okkiwangula. Teri walala gy'ogenda kuddukira ye Mukamaawo ye mukwano gwo yakutwala mu bwakabaka bwa Katonda. Ekitegeeza ne bw'ogwa emirundi 10 komangawo mu maaso ga Katonda kkiriza ensobi yo zimba buto enkolaganayo ne Katonda mutambule. Ekyokubiri kkiriza ekirabo kya Katonda ekyekisa nti kisukkuluma kingi nnyo okusinga okwonoonakwo. Bw'obanga oyonoona okutuuka mu 50%, ekisa kya Katonda kituuka mu 200%. Mwetegefu okusonyiwa essaawa yonna. Abaluumi essula ey'okutaano onyolwa 2. Era n'amateeka ne gayingira okwonoona kusukkirire naye ekibi bwe kyasukkirira ekisa ne kisinga okusukkirira. Ekibi ekyo ky'okoze kiringa kajiiko ka sukaali mu pipa y'amazzi ng'epipa y'amazzi kye kisa kya Katonda. Kati ekibi kyo tekisobola kusukkuluma kisa kya Katonda. Kati buli wojjanga mu maaso ga Katonda kkiriza nti ekisa kye kingi nnyo okusinga ekibi ky'okoze. Ekyokusatu mu kifo ky'okulwanyisa omuze oba ekibi genda ku nsibuko yaakyo kyekikireeta. Oyina emikwano emikyamu olwa nnyo ku Facebook obeera nnyo mbuliri nga tolina kyokola obeera bowadi. Engero essula ye14 onyolwe 12. Waliwo ekkubo omuntu lyayita eddungi naye enkomerero yaalyo ge makubo ag'okufa. Waliwo ekkubo lyolaba nga mbutuufu lino linyuma ng'omusajja ze ayina ssente ze naye aji ayina abakazi 8 n'ogamba kasita agenda kundabirira. Liringa ekkubo eddungi eyo y'ensibuko kati lyewale. Kyolaba ekikuleetera ekibi kati ky'oba weewala mu kifo ky'okulwanyisa omuze. Ekyokuna funayo omuntu omukulu mwoyo atya Katonda ategeera ebyawandiikibwa omubuulireko. Tokyekuumira nga kyakyama. Singa wali wakiwangula ng'oli wekka wandibadde wakiwangula dda ne weetaaga amagezi. Engero essula ye 18 onyolwa 1.
eyeeyawula anoonya kye yeegomba yekka era alalukira amagezi gonna amatuufu. kati beera ng'onoonya amagezi amatuufu ow'oluganda ne bw'oneesigalizaayo eyo mu nkukutu ojja gendanga maaso ng'okikola kasita tewali muntu akimanyi. naye omuntu omukulu mwoyo singa obeera omugambye buli wanaakulabanga nga weeyawudde oba ng'olina kasikaati k'oli mu kusika ajja kugamba naye bulaaza storage. ekyokutaano zimba enkolaganayo ne Katonda buli kiseera okuyita mu kusoma Bayibuli, okufumiitiriza ku byawandiikibwa, okubuulira enjiri, okuyimba, okuweereza. Zabbuli essula y'e119 onyirwa 11. nteresa ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go. kasita otereka ekigambo kya Katonda mu mutima gwo nga buli kiseera okitambuliramu, kizibu okwonoona. kizibu okwonoona ng'oli mu kulowooza ku byawandiikibwa, kizibu okwonoona ng'oli mu kusoma Bayibuli, kizibu okwonoona ng'oli mu kubuulira enjiri. kati zimbanga enkolaganayo ne Katonda buli katikitiki. ekyomukaaga yiga okufuga omubiri gwo. yogeranga n'omubiri gwo buli kaseera, mubiri gwe tonnimba, saagala kwonoona. Yobu essula eya 31 olunya olusooka agamba nakola endagaano n'amaaso gange obutatunuulira muwala nakwaka. yayogera n'amaaso ge n'agamba togezanga ne weegomba omukazi omuto tokikolanga. naawe omubiri bwe gukusiiwanga nga gugamba ntakulaako gugambe ekyo siina kikola, kubanga tojja gukkusa. omubiri toyinza guwa kyonna kye gwetaaga. leero oyinza okuguwa chipusi ne chikeni kubanga guyoyezza, oluvannyuma lw'ennaku 2 gujja kusaba ekintu kye kimu. leero guyinza okusiiwa ne gugamba takulayo n'otakulayo, naye oluvannyuma lw'ennaku 2 oba essaawa 3 neera gujja kusaba ekintu kye kimu. kati toguwa buli kyonna kye gubeera gusabye oba kye gubeera gwetaaga. ekyomusanvu teweewolereza. nkyali muto, ab'emyaka gyange neera be bagenda mu kiraabu, be banywa omwenge, ate n'abikola nkaddiye. nkyali Saudi, sinnafumbirwa, ate kati naamalako ntya. engero essula ya 28 onyolwa 13. abikka kusobya kwe taliraba mukisa, naye buli akwatula n'akuleka alifuna okusaasirwa. ekibi kibeera kibi. togendanga mu maaso ga Katonda ng'olina excuses. Katonda tayagala excuses oba kwewolereza. tikati nyinza kumalako ntya. genda mu maaso ga Katonda n'omutima ogumenyese ng'okkiriza nti kye wakoze kikyamu era okireke. ekyomunaana lekeraawo okwesalira omusango. sigala ng'oweereza Katonda ng'osoma Bayibuli ng'ozzaamu abantu abalala amaanyi. sitaani ayagala abikusaleko osigaleeyo nga weesalira omusango ng'olabanga Katonda eyakukyaye. Baluumi essula ey'omunaana olunya olusooka. tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu. okuyita mu Kristo Yesu kubanga wamusembeza, Katonda takulabako musango n'ogu. kati sigala ng'omuweereza jangu n'obuvumu ku nnamulonde ey'ekisa kubanga Katonda takusalira musango. Katonda akyakwagala nnyo. ekyomwenda tokola kikolwa kyonna eky'obutuukirivu mbu Katonda akusonyiwe, kampeeyo nnyo, kansiibe, kansule ku kkanisa. ebyo byonna tobikola. biba birabika ng'emiziina mu maaso ga Katonda kasita obeera ng'obikola Katonda akusonyiwe. mu Isaaya essula y'e64 olunya olw'omukaaga. nekkiriza nga ssaddaaka eya Yesu Kristo yokka yejjawo ebibi by'ensi. ebirala ebikolwa ebirungi tubikola olw'okusiima Yesu kye yatukolera ku musaalaba, so si atusonyiwe. eky'ekkumi ate era nga kyekisembayo kyekisinga obunene, amaaso go gajjenga ku muze, ku bunafu bwo, ku biki by'olina okukola, wabula gatunuulize nga Yesu Kristo yekka y'ayinza okuwa amaanyi okuwangula omuze ogwo. Abebulaniya essula y'e12 olunya olw'okubiri. nga tutunuulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe era omutuukiriza waakwo. Yesu Kristo yekka y'ayinza okuyamba okuwangula omuze ogwo. yadde gw'olemereddwa, yadde olaba ng'okoze kyonna ekisoboka, Yesu Kristo tannaba kulemwa. ye asukkuluma embeera yaffe, asukkuluma ensozi ze tusanga, asukkuluma emize egyo. yayita mu mubiri guno, amanyi obunafu bwagwo era alina n'eddagala lyabyo. nkusaba onteekere wansi mu comment section gw'olowooza omuntu ayinza kuwangula atya omuze gwonna oba ekibi kyaddiŋŋana n'akiddiŋŋana. ate era njagala okukujjukiza nti t-shirt zaffe eza Jack Online Ministry zaatandika okufuluma. kati nno noonya ku WhatsApp namba yange eyo tubeere nga tunyumyamu. ate era bw'oba ng'olina ennyonta ey'okusoma Bayibuli naye nga by'osoma tobitegeera, neera noonya ku WhatsApp namba yange eyo mbeere nga nkugatta mu groups zaffe 2 emu eri abo abakozesa wifi, endala eri abo abakozesa data.
mwebale nnyo okubeera nga mulaba vidiyo zange amanya gange nzerukomwa Jonathan teweerabira okusubscribinga okukoona kadaako okusharinga okulikinga mbaagala nnyo yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano mbaagala nnyo bye weeyitire ku whatsapp namba eyo weefunire t-shirt za Jack Online Ministry mu colors ez'enjawulo tosubwa. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.